Member wa parliament abeera akola omulimu gwa legislation, yakola amateeka n'akola omulimu ogwokubiri n'ayisa budget, akola omulimu ogwokusatu akiikirira ekitundu kye n'aleeta ebirowoozo okuva mu kitundu kye, omulimu ogwokuna alondoola projects za gavumenti. Abakola amateeka ga Uganda mwatukola bubi, kyemwatukolera obubi temuyinza kuddira egyo emirimu ena egy'amaanyi ne mugamba nti n'amaze senior 6 asobola okugikola. Senior 6 graduate agende mu parliament atukolera amateeka, ayise budget, nalengera Ssemujunganda nga bagenda okudisikasinga budget, yayina emigugu egy'ebitabo bwegiti emigugu bwegiti. Lwaki obwongo bukulimba nti avudde mu senior 6 asobola okukola omulimu ogwo? Nga ne bwe yagenda ku senior 6 ne bwe yagenda ku HSC yakola arts nga science yazazitya omuli mathematics. Bannange abasiraamu tubeeremu obwongo. Fe abasiraamu gwe tulonda alina okubeera nga alina amaanyi, alina okubeera nga mwesigwa, alina okubeera nga ategeera. Lwaki omuntu mumulonda n'agenda e Kampala n'atuula n'amala emyaka 4 nga talabika, n'akuuma ogwokutaano n'alyoka ajja nga agaba busukaali? Is your vote worth that kilo of sugar? Is your vote worth that 10,000 shillings you are getting from him? Njagala abasiraamu tubeere, bwe ntugamba ntubeere meeso